Ku ssaawa 3 ez'okumakya addumira poliisi ya Old Kampala atuuse ku Kkooti ya Buganda Road okuwulira emisango egimuvunaanibwa. Ono abadde awerekeddwako basirikale banne okumuwa obukuumi. Kkooti ebadde ekubyeko bugule bannamawulire ssaako n'abalwanizi b'eddembe ly'obuntu. Amangu ddala asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Sanyu Mukasa n'amusomera emisango egimuvunaanibwa omuli okukkira bannamawulire babiri okuli Andrew Lwanga owaddeyo BS TV ne Joseph Ssettimba owa Bukedde TV n'abakuba mizibu. Nga takomye ku kyakubakuba kyokka kigambibwa nti Mwesigye yenona ne kkamera za bannamawulire bano bombi. Wabula Puliida bannamawulire asabye omulamuzi bagire nga bayimiriza okuwulira omusango guno kuba abaalumizibwa bonna bali ku bitanda nga n'olwekyo balina kusooka kuwona okusobola okuwa obujulizi mu kkooti. Wabula Poliisi Joram Mwesigye Spencer George awakanyizza ekyokwongezaayo okuwulira omusango ng'agamba nti baba boonoona budde naye omulamuzi akkirizza n'agwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 4 February omwaka guno. Kigambibwa ng'ennaku z'omwezi 12 January omwaka guno ku bbala ya Florina ku Namyambe Road mu Kampala, Mwesigye yakkira munnamawulire wa WBS TV Andrew Lwanga n'amukuba bubi nnyo ng'akwata ebifaananyi by'abavubuka abeegatte mu kisinde kya Unemployed Youth abaali beekalakaasa nga baagala okugenda ku kitebe kya poliisi okusisinkana ssaabaduumizi wa poliisi w'eggwanga General Kale Kaihura.